Grosh TV genda wansawo subscribing liking atera osharinge natera uno mchala akabidde amaziga ku stage ng'ali mu kifuba kya Chris Evans. Ono agenze mu maaso n'ategeeza Chris Evans nga bw'amwagala ennyo. Kireetedde Chris Evans okukakanya omukyalo ono mu kifuba kye okumala akabanga akawererako ddala, ekintu ekireetedde abantu okuba enduulu. Gezezaako okugyayo omukyalo ono Chris Evans asobole okugenda mu maaso n'okuyimba n'alema. Badde gutyo Chris Evans n'asaba omukyalo ono amuleke asobole okuyimbira abantu. Oluvannyuma bakanyama n'abakozi ba TV bazze ne bajjawo omukyalo ono ku mpaka. Nekimalidde mukyalo ono bwazze wabadde atudde asigadde akaabira Chris Evans, ekintu ekyewuunyisizza abantu ab'enjawulo. Ky'olina okukola genda wansawo subscribing liking atera sharing. Akalulu Mama amanya basura yango bakuyimbire baby yango njagala kuyimba yango kuyimbire mulete wano kuyimbire nayo mwana esoka yekansoka nimalirize omukono gumuta Sanga,
Tutela tetana, ngore chiko, zenguwe yane. Abugani tuatela chiga mwono, wande nani. Okay. Unaweza katuwa mwenevu Shecha atambula tukawa na saa 10. Nasema wanga batumira kwa Kristo mlikaweza mambo mataifa. Owangi. Omisanga chambeni, unajua kama mkazi chambeni.